الله أخيرا بعثوا لي ثياب صح لي نص كيس طحين ذهب أبيض. هاي يابا الذهب الأبيض ذهب أبيض هذا استنزفنا. احنا يا اخوان احنا مش جعانين والله الذي لا اله الا هو. احنا مجوعين. دخلوا لنا طحين يكون يعني ثمنه طبيعي نشتريه واحنا حظ الله اذا بنروح على مقاطير. يا حبيبي لا اله الا الله. يا الله رحمتك يا رب. شهداء هاي اثنين. طيب الرجال يا شباب. ثلاثة في قدام هيهم. هاي واحد. هاي واحد. Ekyo kyabadde Gaza olunaku olw'eggulo nga Egypt amawanga ag'enjawulo okuli Egypt amawanga ageetooloddewo awo gatwalira abantu emmere oluvannyuma lw'okubeera mu lutalo okukkiriziganya. Kakati emabegako awo abantu bano babadde oluvannyuma lw'olutalo Israel ng'ekuba buli gweraba abantu bano batandika okwekweka n'okola takyasobola kukola. Kakati ne bakkiriziganya nti luli Israel yakwatanga emmere n'ebawa naye ate mu kujja okunona emmere ate ng'ebakuba. Waliwo obuzibu buli bumu nti Abahamaazi tebalina byambalo biri specific nti eno yekataya yaabwe oba okitegeera. Kati kizibu okwawula omuntu wa bulijjo ne bali Abahamaazi. Ekyokubiri Isirayiri erina ekirowoozo nti enjala abano gye batunda propaganda okwongera okusiiga Isirayiri ekifaananyi ekibi nti nno yeri mu kulumya abantu b'e Gaza enjala nga narrative kize bawa nti waliwo omuntu omu okuva Isirayiri gwe baawamba Abahamaazi gwe baawamba gwe bakwata mu video bw'ati ng'akoze naye ng'ate baali nabo abalaga ensi nti bannaye mumye emmere abantu bewaffe okulya ne n'abammwe enjala ebalumiddemu ng'ate bo basajja b'amaanyi balina emikono. Omulaba ono yaali no sikukola nga omulaba w'amaanyi kitegeeza nti yaalya kati nga kiyamba ekigenderere okulumya ono bamulumya bulumya njala bo they can access food. Kakati nga Israel egamba nti bwe tubawo emmere bano abantu ne bali baliiramu kati ffe tukuba bali Abahamaazi twagala bakole ki bafune emmere. Kati n'olunaku olw'eggulo amawanga gano bamaze okukkiriziganya batandika okuleetera abantu emmere nga babali basuula nsuula okuva mu nnyika. Tolabinga akavidiyo kalabeko Egypt. Egypt yaleese emmere bagisuula abantu ne bajja ne balonda era akavidiyo kaliko olabye omusajja ng'atuusiza emmere ewaka oba okitegeera. Kati ate in the same process era Israel yatandise okubakubamu amasasiro abamu ne bafa. Naye Israel bababuuza bagamba nti ffe twali tukuba Bahamaazi naye kizibu okwawula omuntu wa bulijjo n'Omuhamaazi because be bamu bafaanagana tebalina nti bambala zino yunifoomu zaabwe z'amagye zaaki. Kibe kye kikola ekyokubawa emmere erudda ate kyeraliikiriza mugamba ani ampa. Naye kati kino amawanga agabeetoolodde gabadde gakola ki gabawa. Kale ebyo nno biri sides eyo naye akati lino eggulire kisinziira mu tukigulaba. Bw'oba olaba Al Jazeera ejja kulaga nti Israel eri mu kutta bussi bantu era buno obuntu abakubiddwa amasasi ojja busanga ku Al Jazeera. Bw'ogenda ku Daily Mail BBC bikoze bitya ojja bajja kulaga amawanga ag'enjawulo nga gali mu kuwa abantu emmere ng'abantu basanyufu bali mu kukola kikulya. So kati luno olutalo lwagenzeemu ebintu bingi mulimu propaganda buli omu agukuba aguzza gy'akola ki gy'ayagala gugende. Kale awo nga tuvuddewo